kitaffe mu Katonda Sabasumba w'essaza ekkulu er'e Kampala Paul Ssemwogerere olwaleero asabye Esaala enkambwe ng'agisabira Kabaka abo bonna abamwerijjako abo bonna abeerijja ku bwakabaka bwe abo bonna abaagala okumusaanyaawo n'abaagala okusaanyaawo obwakabaka bwe abasabidde Esaala enkambwe bafe nga bazunga abafe nga balina ekikolimo ekinene era olumbe lusooke kutwala bo mu kifo ky'okusooka okutwala Ssaabasajja Kabaka gwe balwagaliza zonna enkwe ze bamupangira azisabye zisooke eri bo zisooke kucyankalanya bo beekube bamalirize nga beemazeewo Ssaabasajja Kabaka asigalewo akulaakulanye Obuganda n'atwale ne Uganda mu maaso Esaala eno nkambwe Esaala tebadde nnyangu nnyo Sabasumba Paulo gy'asabidde Ssaabasajja Kabaka wali mu Lubiri e Mengo ku matikkira ag'emyaka 30 Ssaabasajja Kabaka ng'ali ku Namulondo nkusaba otwegatteko tugende mu Lubiri e Mengo tufune Esaala eno Sabasumba Paulo Ssemwogerere gy'asabidde Ssaabasajja Kabaka wa Buganda eri abo abamulima empindi ku mabega abaagala okumusaanyawo n'okumulemesa okukulembera obwakabaka bwe ate Mukama Katonda asooke bo abalage essomo. Taffe n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu Omukama abeere nammwe. Olw'Esaala eno gye tutandise wano tuline Katonda waffe mmakati gaffe nga tuli mu maaso ga Katonda omutuukirivu ennyo tusooke tweyatule nga bwe tuli aboonoonyi nga tusaba Katonda atusaasire awulirize essaala zaffe. Ayi Katonda kitaffe emyaka 3 egiyise ng'omuweerezaawo Ssaabasajja Kabaka Mutebi atandika omulimu ogw'enjawulo guno bwamukwasa wamufuuyirira n'atulabula ku nsonga y'obulyake ey'obukenuzi ey'obunyazi n'obubbi. Bangi twagaana okuwulira obunyazi n'empisa ezifaananako bwe zityo zikyagenda mu maaso. Ayi Mukama tusaasire. Ffenna tuddemu ayi Mukama tusaasire. Ng'oyita mu muweerezaawo ono Ssaabasajja Kabaka Mutebi era watulabula n'otubuulirira okubeera abakozi abaagala eggwanga lyabwe abalumirwa abalala abafaayo ku butonde n'obukulaakulanya twagayaala era bangi tukyali bassemugayaavu tuli balujuuju. Ayi Kristu tusaasire. Ng'oyita mu musajjawo Kabaka n'omufuuyirira ne mwoyo yatubuulirira mu bbanga lino lyonna lyonna okufa ku bulamu bwaffe n'obw'abalala okufuba okulaba ng'abaana abato bakula ate nga bakula bulungi okubatwala mu malwaliro okubagemesa. Bangi bakikoze ne mukyalimu empulunguse nnyingi nnyo obutemu obubenje obw'ekigayaavu bumazeewo abantu byonna nga bifa kuffe obutawulira. Ayi Mukama tusaasire. Katonda muyinza buli kantu atukwatula ekisa atusonyiwa ebibi byaffe atutuuse mulamu obutaggwaawo. Mukama wange Ssaabasajja n'abagenyi b'embuga mwenna
olwaleero tukuŋŋaanidde ku Nnamunswa olw'okujaguza emyaka 3 ng'atudde ku Nnamulondo y'abajjajjaabe. Eggwanga ly'Abayudaaya Katonda yaliwa omukisa. Abalala ffenna kwe tugabana era kwe tujja ekyokulabirako. Baakitegeera nti Katonda ye Kabaka afuga ensi yonna, era ne bakitegeera nti Katonda oyo atalabika afugira mu Kabaka alabika. Kabaka Dawudi yamanya nnyo ensonga eno okusinga abalala bonna. Yayolesa okukkiriza nti ye musigire wa Katonda, nti era ateekeddwa okufuga abantu mu linnya lya Katonda. Enzikiriza yeeyolekera nnyo mu kitabo kya Zabbuli ze tumanyi nti zaamufuyirirwa Katonda yennyini. Mukama wange Ssaabasajja, essaala ey'omukolo guno nsaba tugyesigamye ku Zabbuli ey'ensanvu-mu-ebbiri. Zabbuli eno etujjukiza nti Kabaka ow'eggulu era ye Kabaka wa bonna, afuga mu bwenkanya n'obusaasizi obutagambika. Zabbuli eno etukubiriza ffenna okwettanira n'okugondera Kabaka ow'oku nsi. Lwe tunajjuzibwa emikisa era ne tubenkera mu mirembe egya nnamaddala. Bannange Abaganda, nammwe mwenna abatwagaliza ebirungi, twesunako nnyo nti Kabaka waffe Frederick Ronald Mutebi Mwanda Mutebi owookubiri mukkiriza nnyo. Era ng'ayolesa lwati nti yeesigamye obukulembeze bwe ku Katonda. Wano twebaza Katonda eyafuuyira jjajjaawe Ssekabaka Muteesa omubereberye, n'ayita Abaminsani ne baleeta ekitangaala kya Kristu mu Buganda, era nga wano bwe kyayima okusaasaanira Uganda yonna. Bwe tukuŋŋaanira tuti ku Nnamunswa tujjula essanyu, aye ntugulumiriza n'okwebaza Katonda eyamutuwa. Twebaza Katonda olw'obukulembeze bwa Ssaabasajja obutujjukiza byonna. Twebaza Katonda olw'okwagaliza abantu be okubeera mu mirembe, obulamu obulungi n'enkulaakulana ezikwata omuntu yenna omulamba. Ye yennyini atukubiriza okufunvubira tuzze nnyaffe Buganda ku ntikko. Twebaze Katonda olw'ekirabo kya Kabaka waffe omuluŋŋamya ate alengera ewala. Twebaza Ssaabasajja olw'okutulambika obulungi. Ssaabasajja atukubiriza okukola ennyo, naddala mu budde buno okulima emmwanyi n'okukuuma obutonde bw'ensi. Atukubiriza okulwanyisa endwadde, okusingira ddala obulwadde bwa Nnalubiri ate ne Mukenenya. Ayongera okutukubiriza okwagala bannaffe ate n'okwagala ebika byaffe. Yeebale Kabaka kulengera wala. Tusaba Ayi Katonda
Kuuma Nnabagereka Sylvia Nagginda ayongere okugerera Obuganda. Katonda mulungi, tukukwasa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, ab'ebitiibwa baminisita mu gavumenti ya Buganda, ab'ebitiibwa mu lukiiko lwa Buganda, ab'ebitiibwa abaami ba Kabaka mu mitendera egy'enjawulo, abataka abakulu ab'ebika, ayi Mukama nabo obongere amagezi, okumanya n'obutegeezi, bakulembere n'okulungamya abantu ba Ssaabasajja okubatuusa ku ntikko, okuyita mu nteekateeka ez'Obwakabaka ezibakulaakulanya mu byobufuzi, ebyenfuna ne mu mbeera endala zonna ez'obulamu. Tusaba tweyongere okutambulira mu biragiro bya Katonda, naddala ekyokwagala ye Katonda, okwagala Kabaka waffe, okwagala naffekka naffekka, okwettanira emirembe mu bantu. Twesabire okubeera abawulize eri Kabaka waffe. Tusaba Katonda amutukuumire, amuwe obulamu obulungi, amuwangaaze. Wano Mukama wange Ssaabasajja wensabira tusituke tusobole okusitulira Katonda eddoboozi lyaffe mu Zabbuli eya 72. Abasobola tuyimirire. Ayi Katonda, Kabaka muwe ennamulayo n'obutuukirivu bwo buwe mutabani wa Kabaka, alamule abantu bo mu butuukirivu n'abanaku bo mu bwenkanya. Ensozi zireetere eggwanga eddembe, n'obusozi ebibala eby'obutuukirivu. Ataase abanaku mu ggwanga, adduukirire abaana b'omwavu, era afugaze abayigganya. Awangaale ng'enjuba era ng'omwezi mu mazadde n'amazadde. Abe ng'enkuba etonnya ku muddo, ng'oluwandaggirize olufukirira ettaka. Mu budde bwe obutuukirivu bwanye, n'eddembe libeere lingi, okutuusa omwezi okuzaama. Afuge okuva ku nnyanja okutuuka ku nnyanja, n'okuva ku mugga okutuuka ku nkingi z'ensi. Amawanga g'omu ddungu gamuvuunamire, abalabe be bakombe enfuufu. Bakabaka b'e Talusiisi n'ab'omu bizinga bamuwe omusolo. Bakabaka b'e Sabba n'ab'e Seba bamuleetere ebirabo. Ne bakabaka bonna bamuvuunamire, amawanga gonna gamuweereze. Kubanga awonya omwavu, awanjaga n'omunaku ataliiko muyambi. Kubanga asaasira omunafu n'awooba, awonye n'obulamu bw'adaagana. Abataasa okunyigirizibwa n'ettemu, n'omusaayi gwabwe gwa muwendo mu maaso ge.
awangaale ne zaabu w'esseba amuweebwe, bamusabirenga bulijjo, bamutenderezenga olunaku lwonna. Eŋŋano ebeere yakyengera mu nsi eyugira ku ntikko z'ensozi. Ekibala kye kibeere nga Lebanooni, abantu mu kibuga banye ng'omuddo ku ttaka. Erinnya lye libeerewo emirembe gyonna, liwangaale ng'enjuba. Mu ye amawanga gonna mwe gaba gaweerwa omukisa gamwesiimisenga. Agulumizibwe Katonda wa Isirayiri, yekka oyo akola ebyewuunyisa, n'erinnya lye ery'ekitiibwa ligulumizibwe emirembe gyonna. Ensi yonna ejjule ekitiibwa kye. Amiina, amiina. Ekitiibwa kibe kya Patiri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye ne kaakano ne nga tufundikira akadde kano ak'Esaala. Nsaba twoleke bwe tuli abooluganda mu Katonda omu, nga twatula ebigambo byennyini Omukama Kristo bye yatuwa. Kitaffe ali mu ggulu, kubanga obwakabaka Omukama abeere nammwe. Omukama abawe omukisa abakuume. Abatunuliriza amaaso amakakkamu abasaasire. Akyukire gye muli abawe emirembe. N'omukisa Katonda muyinza buli kantu, Kitaffe ne Mwana ne Mwoyo Omutuukirivu abawa omukisa. Awangaale Ssaabasajja. Mukama wange, nze musajjawo. Esaala bwetyo bwetambudde, esaala y'omutuukirivu, esaala ya Sabasumba Paulo Ssemwogerere bwetyo bwagisabye, ng'asabira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, Omukama Katonda amuwangaaze, Omukama Katonda amukinkize abalabe bonna abamwetoolodde abaagala okumutuusaako obulabe. Omukama Katonda entalo ezo azimulwanire asobole okutuusa Buganda ku ntikko. Olwaleero ennaku z'omwezi 31 omwezi gwa 7 omwaka 2023, Ssaabasajja Kabaka abadde ajaguza bwe giweze emyaka 30 ng'ali ku nnamulondo y'abajjajjaawe. Kino kya ssanyu, kino kya njawulo, kibadde tekibangawo era Buganda bonna busanyufu bulina okujaguza kubanga Ssaabasajja Kabaka abadde amaze ebbanga ddene nga talabikako mu lujjudde bwe ruti. Ebibadde bya ssayansi olw'ekirwadde kya COVID ekyali kyajja, naye olwaleero Mukama wa maanyi, Mukama wa muwendo, wa kitiibwa nti Ssaabasajja Kabaka akuzizza olunaku luno emyaka 30 ku nnamulondo
wakati n'abantu be nga ali nabo era buli omu musanyufu nnyo olw'okubanga alabye ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nga musanyufu nnyo olwaleero. Oluvannyuma lw'essaala basajja ba Katonda basazeewo okugenda babuuze ku Ssaabasajja Kabaka, naye n'ababuuzaako nga buli omu amukwatako mu ngalo nga musiima okuba nga azze olwaleero okubeerawo ku mukolo guno gwa emyaka 30 nga Ssaabasajja Kabaka ali ku Nnamulondo y'abajjajjaabe. Kabaka musanyufu, ndowooza omulaba essanyu lingi, asiima buli omu buli azze ku mukolo guno amusiimye nti beebale kujja beebale kubeerawo era buli kimu kitambudde bulungi, buli kimu kya ssanyu, buli kimu kya maanyi, buli kimu kya mulembe. Abakulembeze b'enzikiriza ez'enjawulo balamusa ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda oluvannyuma lw'essaala gye bamuwadde nga bamusabira obuwangaazi, bamusabira buli kimu kitambule bulungi mu bwakabaka bwe ate asobole okulungamya obwakabaka bwa Buganda. Kale byebyo, mwebale nnyo mwenna ababaddeko, mwebale kuba nti mutadde Kabaka mu ssaala, twongere okumuteeka mu ssaala, Omukama ayongere okumutukuumira ku lwa Buganda yaffe ey'enkya ey'abaana baffe n'abazzukulu bagisange nga Buganda y'amaanyi nga bwe yali edda n'edda. Bajjajjaffe baagirwanira era ne bafuba okugifuula ey'amaanyi kyeri, naffe tulina okugikuuma ffe abaleero. Kale mbaagala nnyo, Omukama Katonda asaba bankuumire, tujja kuddamu tuwaye, mweraba.